kabadde kayisanyo kwabadde kwetala kyabadde kintabuli eri ku Supreme ewa Pastor Victoria Kintu Kirabo oyo nga mami waffe mumanyi bulungi nnyo anti muzeeyi we amuzaala muzeeyi wako agenda kubanga agattibwa mu bufumbo obutukuvu era ebbanga liweddeyo tetukyayina budde obudde buggwereddeyo ddala kati gwe wenna ayina ekigaana abaagala n'abano okugattibwa mukwano you go there with proof togenda bugenzi nti ate mwami oyo omukyalo oyo biki nedda agenda n'obukakafu obulaga nti omukolo ogwo toyagala gubeereyo naye mukwano naye emikolo gyatuwuubye dda tetukyalina nakye tulinda kubanga ennaku z'omwezi nga 28 this very month lwe tugenda okubanga tusamba gawuni lwe tugenda okubanga tugattibwa mu bufumbo obutukuvu bwe tugenda okubanga tutandika olugendo lwaffe olw'obufumbo nga Mukama Katonda abulimu era nga butukuvu bulungi nnyo so abo bolabakaawo be bagole baffe era omwami yoyo Mr. Wako atuzaalira omukyala omulungi mama waffe Pastor Victoria Kirabo era ng'oyo mumanyi bulungi naye muweereza w'amaanyi mutundu awo tayisibwa mu maaso wadde n'eddakiika emu era n'omukyala court leader gwagenda okubanga akuba embaga huuyo ekyabadde eri gwe wenna eyasubiddwa kano ka video keweetaaga kubanga ffe twetandise dde okwetala tetulina nakye tulinda tetukyayina budde obudde buweddewo omugole waffe yoyoyoyo ne kakroni ku mutwe alagira ddala nti ali serious ekintu akirimu nnyo era nga temukyayina nakye mumugamba abaana ba Supreme mwatunuliranga muzeeyi nga mumulaba bulabi kati bamwewangulira temukyalina namwe kyemutuga kambawe mubeere nga mulaba ebyabadde erudde eyo oluvannyuma tugende mu maaso Obujulizi bwange kuno gwe mwaka ogw'embabazi kuno gwe mwaka ogw'obujulizi bwange kuno mwaka ogw'embabazi kuno gwe mwaka ogw'obujulizi bwange kuno gwe mwaka ogw'embabazi kuno gwe mwaka ogw'obujulizi bwange kuno mwaka ogw'embabazi uno mwaka ogw'obujulizi bwange uno mwaka ogw'embabazi Yesu obujulizi bwange uno mwaka ogw'embabazi uno mwaka ogw'obujulizi oguno mwaka ogw'okuwasa kwaffe oguno mwaka ogw'embagasafe oguno mwaka ogw'embabazi oguno mwaka ogw'obujulizi haleluya kubira Yesu engalo ez'amaanyi n'akalulu ng'otuula wansi erya Yesu Mukama waffe yeebazibwe kakati mbadde nsaba abawerekeddeko muddeko ebbali Mukama yeebazibwe mugoberera nnyo muddeeko ebbali naye bakubira engalo ez'amaanyi mu linnya erya Yesu twebaza Katonda Mukama yeebazibwe ali mu maaso gaffe ye mwami Wako Simon Peter oba okkiriza oba tokkiriza yeye tetunnabumbayo mulala y'ono Mukama yeebazibwe mwongere engalo ez'amaanyi taata waffe Mukama yeebazibwe ako nina okwongerako Mukama yeebazibwe singa mwami Wako teyatuzaalira musumba singa tetuli wano kubira Mukama engalo ez'amaanyi singa tetuwereddwa mukisa gwe tulina singa tetufaanana nga bwe tufaanana Mukama yeebazibwe osobola n'okumuyita taataffi kubira Mukama engalo ez'amaanyi haleluya
Mukama yebazibwe. Mukama atukoze bulungi. Mukama yebazibwe. Amuwadde maama. Ewabadde eddibu wajjuziddwa mu linnya erya Yesu. Ewabadde eddibu wajjuziddwa mu linnya erya Yesu. Mukama yebazibwe. Olwekyo ntwala omukisa guno. Twala omukisa guno omutegeeza nti mwami wako Simon Peter ava ku kyalo bakiyita Bulangira, from that village Bulangira, parish ya Bupeni, in the Bupeni parish, now in sub-county Kaliro district, and now I'm not sub-county in Kaliro district. Omwami ono ayimiridde wano, this gentleman is standing before you okutegeeza to inform you ennaku z'omwezi 28 that on the 28th, omwezi guno gwennyini nga tegunnaggwako era Mukama engalo ez'amaanyi, this very month of February, omwezi guno gwennyini this very month of February, gujja kuba lwa mukaaga. it will be a Saturday. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Ng'ennaku z'omwezi 28 On the 28th, agenda kuba agattibwa n'omukyala he's going to be wedded in holy matrimony Namakula Mirembe Court Reader to Miss ali wano. Namakula Mirembe Court Reader, who is before us. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Olubirizi yonna gye lubadde omwa Mukama yalusise n'aluleeta God pulled her from mu wherever she linnya erya was. Yesu. The rib is here. Olubirizi weeluli obalaba rib. abagole. Are you seeing them? Olaba Mama Court Reader akutta akamuli ku mbaga n'alabika atya. Teeberezaamu. She's already looking beautiful. Akutta akamuli She's looking beautiful. ataddeko ka crown kati ku mbaga kigenda kutokota nga si kisaanikire. It's going to boil Mukama and cover yebazibwe. the wedding in Jesus' name. Mukama yebazibwe. Amina. Nze tobimbuuza oteeka okubeerayo obyerabireko. You have to be there and witness it yourself. Eno ya kyasa. This is a special wedding. Mukama yebazibwe. Amina. N'olwekyo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwokubiri, Therefore, on the 28th this month of February, omwaka ogw'embabazi 2026, this gracious year of 2026, bagenda gattibwa ku Kitintale Christian Fellowship they are going to be wedded at Kitintale Christian ku Fellowship ssaawa 5 at 11 a.m. ez'okumakya. 11 a.m. Mukama yeebazibwe. Amina. Bajja kubeera omwami n'omukyala bawako They will become Mr. and Mrs. Wako that day, nga 28 ogwokubiri. on the 28th of February. N'olwekyo ekibaleesezza wano, Therefore, why they are here, bw'oba olina ensonga yo, if you have any reason, Mukama yeebazibwe, praise the Lord. tobeera eyo n'ogeya n'okola kinedda. Don't talk in corridors. Jangu Please otutuukirire mu ofiisi. Come to the church administration. Bw'oba tosobola kujja mu ofiisi ya wano, If you can't come here, genda mu ofiisi eya Kitintale Christian Fellowship. go to Chitintale Christian Fellowship. Obagambe nze nnina ensonga. Declare your valid reason. Mukama yeebazibwe. Amen. Bw'ebanga ensonga erimu eggumba, If it's really valid, tujja kuwuliriza we shall listen to you era tulabe ekyokukola. and then we shall see what to do about it. Mukama yeebazibwe. Amen. Oba ensonga eri ku maama Court Reader, If it's about our mom, nayo ng'ogituwa. you tell it to us. Kati tolindanga 28. Don't wait on that day of 28th. Ate muzeeyi alina kakoze akansanyusiza guno sigwe mwezi ogw'abaagalana, asinze basinga abali wano abamu. Mukama yeebazibwe. Mukubire engalo ez'amaanyi. Clap for dad in Jesus' name. Alabika Valentines yagiridde bulungi. Mukama yeebazibwe. Amen. N'olwekyo nga 28 omwezi guno, Therefore, on the 28th of this month, bambi please, gezaako okulaba we lunaatuukira ng'otutuukiridde bw'oba olina ensonga. if you have a reason, approach us before that date. Tolabekako olwo n'otuwa ensonga yo nga tuli mu masuuti gaffe tunekaanekanye. Don't come that day and tell us that reason. Tukuwadde obudde obumala, We have given you ample time. ofiisi nzigule, The office is open. amasimu ogamanyi, You know our numbers. ojja otutuukirire. Please come and approach us. Ne Mukama anaakuwa omukisa. And the Lord will bless you. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord.
ekirala And the other thing ekibaleesezza wano kubasabira why they are here is that we should pray for abaali them. bateeseteese ku mikolo mukimanyi If you've ever organized functions, fe you know emikolo it. gyaffe egy'abalokole essaala yegikola In the born again faith, it's prayer that makes the functions. n'olwekyo oteekwa obbasabira Please pray for them. mukama yeebazibwe Amen. tubasabire Let us pray for them omukolo gubeere gwa so kitiibwa that it will be a glorious wedding. mukama abatikkire engule ey'obulungi So bwe the Lord will crown them with His glory. baweese katonda ekitiibwa mu linnya erya yesu And they will glorify God in Jesus' name. ekisembayo And lastly, ng'essaala ogikoze on top of the prayer, kubawagira is to support them. mukama yeebazibwe Praise the Lord. ono daddi waffe ffenna He is our Father in the house. ye yavaamu omusumba atuwadde omukisa He's the one who produced the Mugwanga pastor lino. that has blessed us in this nation. yava mu ntumbwe ze The pastor was born of him. abamu tuli we tuli Some of us are what we are lwa musajja ono because of this gentleman. mukama yeebazibwe Praise the Lord. n'olwekyo mukubira engalo ez'amaanyi Therefore, clap for him. twetaaga okuyimirira We naye need to stand with him. mukama yeebazibwe Praise the Lord. olaba omukolo gutawaanya gwalina woofiisi If you was an office, you struggle to make a function. asuubula ebweru You who trades, mukama yeebazibwe Abroad. n'olwekyo twetaaga okuyimirira ne taata we waffe need to stand with our own Father. mukama yeebazibwe Praise the Lord. n'olwekyo kyonna ky'olina Therefore, whatever you have, okuva kati from now, mukama yeebazibwe Praise the Lord. mbadde nsaba okituwe I request that you give it to us. mukama yeebazibwe Praise the Lord. essuuti A suit, ekiteeteeyi kya maama maybe the gown for mommy. mukama yeebazibwe Praise the emmere Lord. Food, ebyokulya byonna drinks, tubyetaaga byuma tenti mukama yeebazibwe Praise the Lord. kyonna ky'olina ekikola omukolo Whatever you have that can make a function. ettaka eggimu liri wano There is fertile ground here. teri walala It is here. dadi tumusindike mufumbo obutukuvu Let us push Dad in holy matrimony agenda aweese mukama ekitiibwa so that he glorifies God. mukama yeebazibwe Amen. ate kano nebeera emesegi eri ggwe And this should be a message unto you akyali eyo atannatukuza bufumbo who has not sanctified your marriage. abadde abbiikiriza empola empola You who was fornicating. olaba taata agambye nze siyinza kwenda If the father has said, no, I can't nina go the ogenda wrong way. mufumbo obutukuvu I have to do it the right way in holy n'olwekyo matrimony. kyonna ky'olina Therefore, whatever you have. naye nga tonnasituka But before you get up, ne bw'oba tozze nakyo leero even if you haven't come with it today, akwata ssente z'omukolo guno the treasurer of this Mukama function, yeebazibwe. praise the Lord, ye mami waffe victoria kirabo kintu is our mommy Victoria Chirabo Chintu. mukama yeebazibwe Amen. osobola okumusisinkana mu buliwo You can meet her in person n'omunyiga ekikonde and then you give her n'omugamba something. omanye mami You tell her, you know what, mommy? mukama yeebazibwe ofunye maama Praise the Lord, you have got a mother. mukama yeebazibwe Amen. abadde bambi erinnya eryo takyaliyita She didn't have that name anymore. talina gwayita maama She didn't have anyone to call mommy. si alina obujulizi maama oyo She had great testimony. mukama yeebazibwe Amen. abadde amanyi erimu lya taata She only had a dad. naye kati But mukama now- yamuwadde obujulizi kati agenda kwatula maama God has given her testimony. mukama yeebazibwe Amen. si bwe kiri bannange Not so, friends. n'olwekyo gwonyiga ekikonde Therefore, she's the one you approach. n'omugamba ezange ziizo And you tell her, this is my contribution. mukama yeebazibwe Amen. ne leero bw'oba tonnagenda Even today before you osobola go, okujja gyali nga saaviisi ewedde you can approach her after the n'omugamba service. mami $300 ziizo Tell her, mommy, $300 is kola here. omukolo gwa muzeeyi Do Mosai's byonna function. yabiwoomyemu omutwe She's the one organizing everything. mukama yeebazibwe Amen. akazito kamutuulidde She's feeling the weight of the function. alina okusanyusa taata Daddy has to be married. mukama yeebazibwe Amen. n'olwekyo twetaaga okuyimirira naye Therefore, we need to support her. n'olwekyo gw'ojja okula bambi nze tozimpa Please don't give the money to anyone else. saagala bikemo Don't give the money to anyone else. saagala bikemo I don't want to be puredde tempted. nzize akalime k'emmotoka kaguddeyo nyinza okuyita ku petrol station mukama yeebazibwe Praise the Lord. nze tozimpa Give the money to only nga musumba nziyisizza ku yiyo nedda zikole ki zikwase maama waffe Send it to mommy's number. omusumba waffe mwenna mumumanyi You all know our pastor. mu linnya erya yesu In Jesus' name. kati bwe ziba nga ziri ku ssimu If it's on the phone, bambi tozitabulatabula n'ezekkanisa don't confuse it with the ministry ezekkanisa lines. zakukola mulimu gwa mukama si za mbaga The ministry finances is for doing God's work, not for the n'olwekyo wedding. ezekkanisa ojja zikwasa ez'embaga eziri ku ssimu
zijja yita ku ssimu za church accountant. Tulina omubalizi w'ebitabo alabira ssente z'obuweereza buno. We have a church accountant. N'olwekyo nsaba ayimirire waneeno maaso. Let her come forth. Mukyala Florence Katayike. Let her come forth. Omukyala oyo omulaba. She's the one. Oyo omukyala yagenda oyize essimu ze z'ogenda okukozesa. Essimu bw'etaleeta Florence Katayike. If the numbers don't produce that name, nereeta Livingstone Waswa, sazaamu. he brings another one. Don't send the Mukama money. yeebazibwe. Amen. Sazaamu okutuusa ng'ereesaani Until it brings those names of ng'ereese Florence. Florence Katayike. The names of Florence. Era bannaffe abali mu Amerika, A number abali e 32 London names. nzija, abali e London, abali mu Africa, abali e Dubai, All the people out abroad. abali Australia, In different countries. dola, paundi, Uganda shilingi, Whether- South African rands, All sorts of currencies. yeni. Mukama yeebazibwe. Eze China Chinese. zonna ziteeke ku nnamba eno. Mukama yeebazibwe. Deposit it on this number. Ennamba ya Airtel Her Airtel number eri 0702 0702 88 88 67 67 74 74. eyo ya Airtel. That is her Airtel number. 0702 0702 88 88 67 67 74 74. eya MTN Her MTN number eri 07 is 07 88 88 60 60 85 85 53. Ennamba ezo zombi Those numbers zireeta erinnya lya Florence Katayike. bring the names Florence Katayike. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Ye church accountant. She is the church accountant. Tajja kutabula bijanjalo mu binyeebwa. She will not confuse and mix up finances. Amanye ezigenda ku mbaga She knows what to apportion where n'ezigenda ku mulimu gwa Mukama. and what to put on God's work. N'olwekyo gy'oba oziyisa. Please send your contribution to that Bambi number. toziweereza ku ssimu zaffe ez'ekkanisa. Don't send on the church lines. Era bw'onoozisindika ffe nga tuzisindika ku za ttaka. If you send on the ministry line, we shall divert it to the land. Mukama yeebazibwe. Amen. Nga tuzisindika ku za ttaka, nga tuzisindika ku mirimu gino egigenda mu maaso ku buweereza wano. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Naye ez'embaga zigende ku nnamba ezo. Ya MTN kanjiddemu ogusembayo 0788 0788 nkaaga 60 85 85 53. 53. Florence Katayike. In the names of Florence Katayike. Mukama yeebazibwe. Amen. Ekirala mwenna muyitiddwa ku mukolo guno. Another thing, you're all invited on this wedding. Mukama yeebazibwe. Amen. Mukolo gwa daddi waffe. It is our dad's wedding. Mukama yeebazibwe. Amen. Muyitiddwa okubeerawo ekitintale ku Christian Fellowship You're all invited to be at Kitintale Christian ku Fellowship ssaawa 5 ez'okumakya. at 11 a.m. Ondabire muzeeyi ng'agamba nze And then you wako Simon Peter see Mzee making his twala vows. ggwe kootiriida mirembe namakula ho. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Awo ziryoke zaabika emipiira mu linnya erya Yesu. Mukama yeebazibwe. Amen. Muzeeyi waffe osobola n'omuteekamu honeymoon. You can even invest. Abamu mulina wooteeri ez'ebbeeyi. Some of us have good hotels. Mukama yeebazibwe. Amen. N'ogamba muzeeyi oluva ku mukolo bw'oti You say Mzee immediately after the ogenda function, sula mu wooteeri yange. you're going to come to my hotel and Oba relax. omusika omuzza Dubai gwamanyi. Whether you're taking him to Oba Dubai, it is well. omuzzaawa gwamanyi ffe tujja mutwala ku kisaawe akusangeyo mu linnya erya It is Yesu. well, we shall deliver them at the airport. Mukama yeebaze. Si kyekyo dadi. Dadi si bwe kiri. Bwe kiri agambye bwe kiri. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Tujja genda paako airport muteeke ku nnyonyi ajje mu wooteeri We ne shall- maama Kooturiida mirembe namakula. We shall drop them at the Mukama airport. yeebazibwe. Amen. Nga bonna bakutte obumuli. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Amen. N'olwekyo sigala ng'osabira omukolo guno. Keep praying for this function. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Bw'oba tolina nsonga yonna twebaza Katonda. We thank God if there's no valid Bw'oba reason. ogirina ojja tutuukirira. If it's approach us, Tulabe engeri gye tugikwasaganya. so we see how to handle it. Bw'ebanga ensonga yo nti ate muzeeyi nange mbadde nsaba waluddewo. Mwe basinga bali wano mwatuswaza dda.
naye maama court reader ye yeesiteginze oba yakoze atya okuwangula omuzeeyi mutima gwa muzeeyi simanyi naye yabaliddewo gamba yandiddewo ekyo kyawedde Florence Kirabo bakuliddewo kakkana mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe bakuliddewo Aida wawedde kkiriza maama court reader yamanyi obukodyo bwe yakozeseza okuwangula omutima gwani gwa muzeeyi mukama yeebazibwe n'olwekyo mwongere engalo ez'amaanyi n'akalolo mu linnya erya Yesu amiina n'olwekyo mbadde nkusaba nga tetunnagenda mu saavisi yaffe yakusumululwa kubanga gye tudda kati bya mwoyo byakuteebwa byamuveeko goba mizimu goba misambwa no mukama yeebazibwe njagala essaawa zino osituke bw'oba olina akapapula k'owandiise bw'ogamba musumba waswa ngenda kukola kino ku mukolo gwa ddadi mukama yeebazibwe okantuuseeko mangu ekyo tukitegere tulina obudde butono nnyo omukolo okutuuka mukama yeebazibwe n'olwekyo situka ekisero kiri waneeno ojja oweeyo mukama yeebazibwe muzeeyi ojja musisinkana oluvannyuma waali mu saaviisi eno mukama yeebazibwe ojja omunyega ekikonde ojja oyogereko naye ojja omugambe banaye muzeeyi kulika mukama yeebazibwe omukyalo oyo asoose mukama amuwa omukisa